Olabye presidential advisor w'empewo naye abalabi basanyuka TV Musaso okutuuka leeti jamu akutte ono presidential advisor ku nsonga za ghetto yamuwa mpewo. Why do you say so? President Museveni mumanyi nnyo kyabulabe nnyo bannayuganda butamanya muntu abafuga magezi ge. Ekyokubiri njagala tukkirize tugaane ti President Museveni azanya byabufuzi. Ekyamulondesa Buchaman bafulu figure sigamba nti abaagala yabalonda ku neutralizing Bobi Wine. Kyovala bantu buli presidential advisor gwalonda amulonda lwa political ambition. Kino kimwakya musente baze mu State House time ya campaign etuuse ye yakwata ebintu bye n'abateekaawo wabagalira wakola ki kwaje bayita presidential advisor kitegeeza omuwi w'amagezi. Oyina okwanga buli lunaku keeping in touch ne president. Kati nga Buchaman ayina omuganda abaana ba ghetto beetaaga kino twagala kino naye ye akikola intentionally nti kanzanyise bino bibugembe ebiganda bimukasa. Time bwe neetuuka nambyetaaga bano baba kasuka mukise kati bagenda bavaayo mpolampola okusunda ku mwambo kati waliwo bano kibatamanyi Buchaman kibatamanyi abatamukiriza kusinkana mukamawe. President Museveni mumanyi zamwe student of psychology Makerere University ngenda soma degree 3. Omusajja gumwogerako President Museveni atwaba ku TV is a user target worker exploiter oyinyonyola omanya okubinyonyola user ye muntu akwana omukazi ngamwagaddeko ntumbwe oba akabina ako ekaggwako ng'amugoba. Target worker ye muntu agamba kati nonzaani ayinza okunkubira Kyagulanyi nti Buchaman yali vice president we kamuleete bw'amala omufunamu ekyo ekintu ng'akasuka embwa ku ttale. Exploiter ye muntu anyuunyunta President Museveni munyuunyuusi. No, apparently it's talina kyakola kakati how can a presidential advisor bamuyamba buyambi okulaba president oba president advisor nze ngamba erinya bandirikyusiza ne bagamba bakiyita batya nti simanyi sikimanyi bakiyita mu luzo emirimu agikoze mu ghetto talina kyakoze kwa talina busobozi Buchaman talina na budget live yange ng'ogenda okulaba Salemu Salama na kujja wa budget live na Abitex kana oba kabanga ko omuntu wa wansi avuga boda eno state government kungu president feka tubyogere tuli ku TV zamu presidential tabanga ko presidential advisor wabula bamulonda nga kifaananyi kati neunya n'ekyokwewunya presidential advisor ku meeting president gafuka mawulire is that a president yasemba musikana 2020 sebayita president advisor oyina okubanga buli yasemba musikana 2020 kubanga omulimu gw'amuweesa gwali gukomye kati gwazeemu kyokka ekinuma ku bano tebasobola kumubba ssente zitegeerekeka bantegereko tudiringa naye atukozesa abakozesa nafuka tumukozese. They don't know how to use a user. Bobananga n'omukazi ng'akwagalako ssente zimuwe omuwe olubuto omufunemu omwana. Bano baale mu okuba President Museveni olubuto okumufuna mwera ajja balimba bayinza ko yabawadde akakadde kamukamu tasobola kusoka nga bamuwadde emitwalo 5. Bamuyita ba president advisor bavude mu State House ne transport wa mitwalo 2. Is that a presidential advisor? Well, does he have an office and a budget? Let him answer. Sir, do you have a budget or in a budget? Or in our office? Nze sina budget. Don't ever neutralizing a Bobi Wine. You are a political weapon. Wakozesebwa nga kyakulwanyisa budget claims. Do you agree? Is there some truth in what he says? President Museveni muyekera. Sijja mugezanga ku mukazi oba biki nga bajjuye bwalabye. Naye nze kyemmanyi muyekera era yamanya nti Buchaman abeera nani ne Bobi Wine. Answer yeyo. Okitegedde Buchaman abeera ne Bobi Wine. Okitegedde. Kamuleete wano. Abeere ng'akola ki? Amulwanyisa. Amuwa amagezi ku nsonga za ghetto. Togamuwa Buchaman wakawa Museveni amagezi emirundi emeka. Era bwembeera kuno ku TV bentu bwa. Kano kamwera ku TV yakona gamwera ku TV yakolonda mukubira kasiru. Ate bakukkiriza ogenda buli akati oli president advisor ndi president advisor owebigambo owempewo so ghetto gamba ndi musabirizi wa Museveni wa ghetto kibaita bampo omusaala soko sirike bampo omusaala Buchaman kankunyo omulimu go tomanyi mulimu go ezali kwa tujukira bakulonda Museveni yakulonda kibaita president advisor kitegeza you can access your boss and you advise him nti gwandi bali hotline yeyiyo timugeto waliwo abaana banywa enjaga njetaga bwekiti ngo tutukira ku president naye naawe omala kuyita mu bantu okutuuka ewani oba advisor kyalaba president ati kibaita advisor tekiriiwo byampewo come again
advisor chikugola balaba president wanji presidential advisor nze ndaba minister bagendayo buli cabinet kati temulaba president presidential advisors they don't go to meet the president mukoma kana what's your role mukoma ku office of the president mwina minister abatwala mu office yammwe babalanda kati nali mulajanira kubanga nze bye nayogera ne president Museveni byali birala nga sisobola bigamba ataani minister Babalanda kakati ba advisor Buchaman kungunyamba akwaso nze nkubuliranga lasta kubulira alali rasta tubulire nkubuliranga lasta nkubulira alali nze bye nayogera ne president Museveni nali sisobola ate kubyogera ate na minister wange tolowooza nti okozesebwa bukozesebwa Buchaman yabadde omusajja akozesa bukozesa nze kati okubanga bankozesa baba beekozesa kubanga nze ndi wa ghetto oba nfunye oba sifunye nja kusigala mbulamu bwange as a rastaman emirimu njikoze mu bugubi njikoledde mu bugubi give me money emirimu njikoledde mu bugubi bajjo takulimba nkoledde mu bugubi abantu bana amanyi tulina sente ninga tumina sente bwewasembeza president Museveni bwoti ofuna ekizibu so kamale point yange kamale yo katono agenda nakuteka mu kamera ne bamanyi nti ye governor ye Bank of Uganda bamanyi nti president Museveni ina nyini sente akuteka mu kamera kwata ne balowooza oli bulungi kati kangamba wa boda omuntu asindika ekigali asinga Buchaman ne kusasula okuba bulungi mpuliriza bino kye nkugamba nti omusajja asindika ekigali kye nadda wakane 13 ze nga tayina agenda mulowooza nti alidde sente za musolo manyi lwaki ba Buchaman babawa sente ne babona sente ze babawa za muyi wa musolo kati sawa zino omuntu alowooza nti kusasira afuna sente nenga wali emulaga ayagala bagenda mukalira mu kyoma kya kansa ayagala amaziga 13 afa akolomera kusasira nti mama kusasira yali sente zange ez'amazzi nti bulosomera president Museveni oyambala ekizibu oba ekisambwa ekyebikolima ebingi ate nga nawe takufuddeeko katonya kungu nga nawe kaligambye nti musajja ono mutomezza nzise legasi ya Buchaman kubanja gatukiriza tugana abantu abakusanyuka singa Buchaman muyimbi singa Buchaman akyali mu fire base yandibadde mugagga nnyo okusobola okwekukutiriza ku president Museveni atya nti bano abantu bawansi bobera kusaidia abo nga bolaba bajjo bwenkola nti tosobola kubonaabona otekawo ati si oleta product Buchaman yandirese sosiyete bayinako eyo twandigiwagidde singa yali ekolera abantu gatekolera president yani naye kati nnyo kungu mpenda kikeemu nti yamalo bajjo mleke akande kagenda lwaki muyina budde yogere nti amala okwambula bwati katongamba otya nti tuya abantu 20 ompa milioni mu n'emitwalo 4 Buchaman bwakola n'agenda nabbo osobola okulenya Buchaman kyokka omuntu kyandibadde amanya nti kibaita president advisor title bandibadde bagirabirira nnyo nti ekizibu ky'enyalemu abantu abagikolera bannaku nnyo okusinga ate be bakolera era